Elena yanyumye mukhire ko mungalo ansabe ne professor si ayambe ko olewe atule
yanziza ati kize Katikkiro atuule n'ettiimu ye ate Mtume wa Kristo ne maama wetulyeko mukyala Mukiibi ali awo nze Bishop Mukiibi ndi resident pastor mu kifo kino fena twetulyeko eyanziza era twetulyeko olunaku lwaleero olunaku lulungi tugenda kukola ebintu byonna nga tubimazeeyo mu kitiibwa ate olunaku lwaleero olunaku lwalinamu birungi nzikirize kasita mbalimiita essuka ettaano nzijeko akabi kamimwa ate bwenakaliko emyaka 40 gemazenga njatika ebigambo ebijjaddukirira ddala simanyi bwenteeka okutandikira olunaku lwa Pawulo naye naye ate nakatuusa obulungi temugerekeka tukyasisa bano abagenyi ab'ekitiibwa ab'enjawulo kasookere kwatulanga ate nakubange Katikkiro abange ensanyusa okulaba emulundi n'emirundi batwekuba omusa mujja wano oluusi otutumira nga Katikkiro takakuddeeka era takyuka atambudde ne omukungu wa Ssaabasajja John Kitenga nga mwaka wa nkuusa atambudde n'omukungu omulala nali kuseeko naye omukagwa njagala nakola naye otwali kampeyini ya Ssaabasajja ey'okugaba omusaayi era yambasayingi tugabe mu kiseero namubereza ebyuma ebirala omwami era nasika ngatta mwalimu Masima bagabe omusaayi tugabidde emyaka 34 buli mwaka buli mwaka jakugabe mu ekisooka kwebiri kubanga n'emyaka n'abakugu abalala n'amenya amannya n'asobola naye nze nina assignment yangu ey'okugatambula kasooke baletanga okukwata okukolaga mukyala Sserwadda kubanga tujja nosembera bro alagayo okugamba ankolage mukyala Sserwadda mukyala Sserwadda Pawulo oyo okumira emyaka 38 era kati bwolero kyaita kati otandika kwa 38 oteeka okuma Helen emyaka 38 okuva olibaddeko okugerako egijo byoyagala naye gifuludde mukati ng'otandika igiri obulamu bwange ate obulamu bwa famire yaffe ate fefekusatu kijja kuba kikamu ekimuzigo ekyo nawe Helen ekyo kikwatako omwana muwala oli afulumye kali seetala bweki naye semulimu yankola olaba ate bamwambye kibe Profesa Musiki kyambeesi alage abeewo ekyokoze kati kibe Profesa eyaddala mumanyi ebiseera kimwamu talikufunira kwakyo naye munange emunaabasangengayo ekibatekibawamukakako n'ebinkwendokasayiriye 38 n'enganya okuyita mu kisibo ebitandikwayo njagala okusaba ekitiibwa abagenyi ab'enjawulo especially abazadde ba Paul Sanga
n'agenda yetugira ennyanja bebalinnya abazadde kulabirira Elena ne Pawulo muyita Pawulo kubanga akisiima ebamuyita Pawulo kuliranga andikumbi ebamuyita Pawulo kuliranga andikumbi ddala Elena yeyamemu okwemanyiiza saamwemanyiiza naye Pawulo naye Pawulo wange ddala mumanyi naddala olwekyo omukwano wa namaddala abagole mwenna bazze simanyi bwe naabagala nesijja kulowa wali katonde wali semakula unalemaaa nesemakula katinaolasemakula yakusaba kitiibwa abagole nasiifa mukasa nasiimu mukasa ashura kibowa era namaganda alooza dafuni nakusa nemwasinanyo ebawala abayambi Helena twagala ozijje erya endagira abo bomujja kubegalwapaka bali bayambula basatu bali abo ngenda kusaba engalo omulundi obulala buli Big Boys, the children, David Sinimba, Jason Gisto, and women Bimbo. We're getting a little bit of to Salako, the Gilmore Catalonia, the purposes of a game. Nkwebaziza abagole nkwebaziza olunaku lwetuwadde olw'omukago gwe bulungi ate okusinga byonna olw'abagole bano nsabye omukisa nkwebaza kubanga ekigambo kyo kireeta omusana ekigambo kyo kibeere ekiraku gye tuli ebigambo bitono amagezi gatugire tuyige ekyokukola n'ebyokukola mu nsi tuyitemu nga ffe tweyagaliramu kubanga esipa eyogera mu Zabbuli nti wajiwa abaana b'abantu okujeyagaliramu eno ensi gye batuwa tuteeka okweyagala tuteeka okugisanyukiramu ekigambo kyo kipagire mu kikola ekyo yoke tusanyukire obulamu obw'obufumbo lijja lya Kristo n'obuzi bwaffe abantu bana ne bagamba nti amiina sisobola kwogera bigambo nga sindasoma byawandiikibwa abantu batera okumbuuza eyo gyempitira buli lwe neewaanawaana nti Frida nange twakozesa emyaka 3 kakati mpagana omunaana naye babuuza what is the secret obufumbo obukuumya otya ebintu bingi ebikuuma obufumbo naye obufumbo buyinga mayumba ge twasinga okubeera obufumbo bulinga bidduka byetutambuliramu obufumbo bufaanana environment embeera zetulimu wezifaanana ekikula ekikyala jatuwanga kyanigana ku Christmas omwezi oguwedde mu Novemba nga 3 yaweza emyaka 7 kati ffe tulina 38 musobola okutukola bimumanye bitukoze ebituyambi ganange bitukamuzeeyi wange ate nawe bakukawalala ekyo kyo ekyokufumbo okkirizibwa ekyokubiri ebyamaniko bya Saara akuwamu obululu bigambawo eki kitabo kyebiyita Ecclesiastes oba omubuulizi essuula 4 olunyiriri olw'ekumi nti omuyombo ogw'emigwa ebyo gusiba nnyo naye ate ogw'esatu gusingiramu ddala kati emigwa ebiri gibirisibwa oyo yenze muli oyo ye mukiibi saala omukiibi yenalo omukiibi naye kuliko omuyombo ogwokusatu gwe bayita Yesu oyo ffe bwe tusoosa mu buli kintu embeera zonna ezitulumba
babiri ng'ajja ajja kuli malaba babiri sadani n'azuuka kikuliko okusatu abadde ndowooza nti bano naabasobola kati abalina kuddayo kuyiiya kuleeta magye gasingawaabo kubanga yabadde abakozesa mubabiri atasanza basatu omugwa ogw'emiyoono esatu kristo gwe mugwa omugwa ogwokusatu okukola ekifuulibwa ebatatera kusobola mwana akati kwebiro oteeka amagezi ag'ensi amagezi ag'ensi number one commitment kikulwa n'ebigambo bingi mu Uganda naye nze ndowooza kati tekwewaayo omuntu bw'ayingira mu kintu kyonna nga tali committed akikola bwatyo abazungu bakita haphazardness. To be haphazard is to do things without care. Tuyinza kuyingira mu fumbo era abafumbo nga tuboberera mugezi tokuyingiramu nga tukiitirese kubanga buli lwaffe bulimu katonda buliko demand ey'okunywera commitment era ekitwogeza nga kikutagatabakole tuwakawo echance twogere omulonda kandi okule natandise abakule ebyemu echance okugamba kikyabiyingirwe wano nga wabaddewo eyeekuba so era tumanyiwo batayisa kukekudayo naye twagala nnyo okugamba commit yourself ebyo tubyogera ne mu bitundu ebirala nebikuba mulimu commit yourself kubanga tolina abantu balina ebisanja ebingi si ffenna osobola okubanga obufumbo obukola ekisanja kyekyo kimu tolina kisanja kirala infact mu christianity tetulinayo ekisanja kirala omuntu kyanagambaleka kitawe nenyina yegatali mukyala okuva olwo ne bafuuka omuntu atya omu obutaba babiri nate ebyosibikamubyesebya bayibuli egamba nti obutaba babiri nate commitment forever ekyo kikulu nnyo ekyokuba nti omaliridde okubeera committed okutuusa obulamu bwo bwonna bivaawo ekyokubiri love okwagala abantu ekiwasisa abakazi abatayagala tetukimanyi kuwasa waki bwotuyagala kujja okuvaamu ekya muveeko abanabuddu abazaala nze bagamba ti abakazi abalungi ndagalana tezigwa omusuku mu mulembe gwo tonamu omu naye abasinga kigweraawo kubanga omwaka obujja bagenda kujja bagalabe ku lusuku olw'entembo olusuku oluto bululagala oluvaayo luti lukola obuwombo temuli kukiremesa naye obulembe obulwana bukugenze bulagala lw'ebinyembu tukandisa olwatakirobalaakusebasanja naye mukola ekyo nga waliwo olala okuze kati buli mwaka kuleetayo abaana abapya buli mwaka kuleetayo abaana abalenzi abapya nyowe bakondo bwotweyagala mwagale nga kristo bweyagala ekanisa bweyatwagala n'atufiirira n'akola byonna olw'okuba ffe bakomaatya bwayagala ekyokusatu kikulu nnyo kino bakyegala abasajja husbands live with your wives wisely mubeere nga n'abakyala n'amagezi teriyo kitonde kizibu kufuga nakulabirira nga baana b'abantu naye ate ne mu baana b'abantu ekikula kino ekikyala kizibu nnyo kati katonda yabimandiika tewatunabeera nabo yaddala emyaka negera 38 bekusingawo tuteeka okuba n'amagezi kati omusajja w'amagezi obulaliro ki ekisookera ddala omusajja w'amagezi nebwe bambaganga bweti webulwaleero enkyaka ebyahanimutekere abateekateekawo ogayo nookola enkya era kakikusuula gamba nti okuyiga kusimu oba enanga yakakole akakawala tekateekakolera kusimuyo
obeera kufite essaawa n'ennya okutandika n'enkya olwalwokola okuwadde naye enkya okwagala ku duty omusajja ow'amagezi okola omulimu mukama munaasiima abantu bonna ne bakutendereza eriyo abateesi eriyo abawalana naye singa ebeera y'abawalana bataano n'abogera ebintu kukola ku kumi tugenda na kumi abadani tebalika bera tebalikufaako musajja ow'amagezi akola omusajja ow'amagezi atamuyiira omusajja ow'amagezi ayita olulimi lw'omukyala okuva kati Heri agenda kuyiga bibiri byonna bibadde bamuyigiriza kubisa mu nkola nze tabiyiga era mukyala sibadde ebumanyi tayasimula byali ku nsonga naye mu mulembe gwa covid teyayasimulaku kuba amanyi bwagala nayasimula ngalowooza covid oba senyiga byabulijjo nze nyiza okuleeta awo ekintu ekimwewuunyisa kuba manyi omukazi bwayasimula abayagala kiteeka ekipya omukazi bwayasimula abayagala omusinga omukazi bwayasimula ayinza okuba bayagala kibanja kirala kyokyamukyo bwe basimula babaako kyekuogera omukyala You cannot afford to live with this woman ngabakozesa bagezi ngetagisa manyi ate bayibuli egamba wisdom is the principal thing bayibuli egamba mu byonna byofulufula magezi bayibuli egamba atagalina saba eri katonda atamu ayina kubeera bwereere tasabe wakatonda olabirira hereri mwabaana ekyo kimu akasembayo okutya katonda bayibuli egamba nti okutya katonda magezi mugasookera bwe munatya mukama kujja kuba byamu tebalimu obudde bwakumala nga mubebulubiri empaka teziriiwe kasita mutya katonda sijja kukidda kubanga balikolinga okukulikodinga naye olumuyita ebeereko akati bayibuli eno yekwemaze okukola ebyonna egamba bweki nti ekireesa abagole mu maaso gawe kwekuddira message gyetuteeka okubuulira bwe lunaku yagenda mugitubuulire abagenyi baffe bonna olwaleero mukulu pawulo n'omwana muwala wehero batubuuliridde enjiri bayibuli eyogera nti mukama waffe yesu kristo anaatera okudda naye bw'anaabaako oba bw'aba akuliwo nga lwaleero ateeka okusanga ekkanisa ye nga teriko bbala wadde ofunye Jesus Christ is coming again for a bride. Bayibuli eroba ekifaananyi kyakawasa namugole mukudda kwe kyajja kudda nga yeetegese bwatyo ng'era mangu wapawula ku basajja abalala ajja kudda n'ekibinja ky'abamalayika malayika omukulu n'ekkondeera erivuga n'amaggwala n'ebirala naye bwadda ateeka okusanga ekkanisa ng'etunula nga heri abatunda kati ffe gye tuli eno mbaga naye ate bubaka tujjukire nti kristo adda olwanga ffe tubufuule nga bwe tutyo ng'ekkanisa ya kristo etegeenya bwetyo bagifumanaga blingi bwetulikwata bwobanga okikoze oba okikoze akasembayo kekano okweteekateeka kuno kuba kwa mwoyo wadde embaga yo yange kitegerekese bulungi olwekyo bwe gitubuuliridde ekiri tubategeeza mwenna mukama waffe yesu kristo anaatera okudda mwetegeke tumenga bwetegese okwenenya ebibi okugireka okukola ebirungi okugezaako lwaki katonda mulabamu okututegeera kuba tumanyi nti tuli banafu naye alaba nti ofuddeyo bikulemye bulemi naye ofuddeyo eddanga nkyali musomesa musomesa primary school omwana bwe yafunanga obubonero okuva wansi wana natumugamba nti agezezaamu tetumumalamu namaanyi naye agezezaamu
ndipo tugenda okusikaza mu kibiina bibiyita wamwali magagagagaamayingiruga bulungi naye nga kugabalira tikitya kyala addemu yetegereza naye ebawadde obudde okwetegereza ntegera amagezi tukikoleko tufune pasima kasita okuva mu ggulumiro akati abanga badawulira beyagaliza n'ekibirya ebagakole ng'otuuka mu ggulu oba oggala ekintu galira mu uganda nawe obimunda ekyokkala akimanyi nolwekyo tubeera amagezi amuyingamu amale okakasa ng'akola yekakase kunawe obusungu bwaffe tebamufaamu akati n'osinza ku mateeka ga katonda n'amateeka amagafu eggwanga lino olwokuli bateekugatikonga kibazo kakasibwa teri bitawula gijjakulo kasibwa ate ekyakabuli mu kooti beyuzizaamu bakutuse ebyo tubikuuza ku kyalo tetwagala tufuna okutabula oba okufunayo ebyebwasibwa ate tutunire ebyokugatu kati okubuuza bano
Onde? Não dá muito chance. Depois de
obasiza ofuna obutukuvu okubeera nga nakuteekala ofuna obutukuvu okumwagala okumugunya okumuwa ekitiibwa okumukuuma ntwaleka kifaananyi nnya eyegattano tebasimbye okuva webafuuka omuntu kati otwala okusajja muko okubeera balo okubeera nga nakuteekala kamuyirabira kwe kumuwulira kumuweereza kumwagala kumuwa kitiibwa n'okumukuuma otya katonda amusaba naye obamulungi obamubi obamuwadde obalulamu ekibaba ekituuba mukola gabe nakolanga bweti mutumuwulire ye subire emirembe n'essanyu n'okwagalana.
okusooka byonna tukwebaza olunaku olwaleero olw'abaana baffe abalayidde okutwala obufumbo obutuufu mu maaso. Ssebo Isaaka bwe yali ng'akaddiwa yasabira abaana be omukisa. Naffe tuli maaso g'omukabaka wa bakabaka ne maaso g'abantu bano bonna nga tusabira abaana baffe omukisa, kubanga oyogera Katonda waffe ow'ekitiibwa omukisa gwe ogaba tegugatta ku buyinike. Ogwo bwe tusaba Mukama okusobola okubagaggawaza, okuyinza okubawangaaza, okusobola okubakomera bufumbo, okuyinza okuleeta amagezi, okuyinza okubajja ku ddala limu obatwala ku ddala. Ssebo tubaddewo nga balayira, naffe tukwegayirira Katonda waffe ow'ekitiibwa kikola omulimu gwe omulungi. Gwe gwe twegayirira Katonda akola ebikulu n'ebinene. Osisinkane Paul Saaka, osisinkane Helena Nanjeko. Mukama bawe omukisa, bawe omukisa mu zadde, bawe omukisa mu mirimu gyabwe, bawe omukisa nga bakulaninga, kubanga tukulaninga ne Mukama gw'otuukiriza, nga bw'otuukiriza olunaku luno Mukama n'ebirala byonna tukusaba byetuukirize. Mukama tunaalabirawo tunaaba bajulirwa, tunakkiriza nti Katonda bwe tumusaba awulira. Era nga bw'oyogera mu kigambo eky'omu Matayo 7:7 ogamba tusabe tunaaweebwanga. Tusabira omukisa abantu bano, abaana tubasabire n'abazzukulu, tubasabira omukisa okuva ku bbo okuve ku bannakasatwe. Taata olyoke ogulumizibwe osizibwe obw'ekitiibwa. Nkuddiza ekitiibwa Mukama ettuutu eryaleero, kubanga musabye era mmanyi ng'owulidde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essuubi lyaffe tuwaayo abaana baffe Nanjeko Helena ne Saaka, tubakwasa mu mikono gyo era tukkiriza nti yegwe Katonda ayinza byonna. Tukkiriza nti yegwe Katonda yabamanya nga tebannabeera mu mbuto z'abanyaabwe. Katonda nga taata gazi ensalo zaabwe bakulembere mu lugendo luno olw'obufumbo bwe batandise olunaku olwaleero. Baggulirewo enzigi Mukama nga bw'oyogera mu Isaaya, batereereze ebifo ebitali bisenge Katonda wa Isirayiri. Tukkiriza Mukama Katonda ayinza byonna nti nga bwe batandise Mukama leka batandike n'omukisa gwo, era Katonda leka bakukulembeze mu buli kimu kye bakola. Atadde mu bw'ekitiibwa obudde bwamaze wano obuwanvu, ebisigadde byonna kize tugatekola nga Katikkiro amaze okwogera omukole. Abali mu maaso awasizza Nanjeko Helena nga naye musomesa, ate naye yabeera muzungu yasekulira kumpi awo nga omwami Peter Komisi Ekiiri nga businessman. Tubigaleko nakuwaleko omufugo obutuufu ebaluwa yabwe entongole akaseera akampeereddwa okuba nti nsemba kasi kati basaba ng'ekyo kyonna ekiwedde bakkirize batuuleko abange kiwebereko gye bali okugamba n'ebibeera kutulutuse abagole Paul Saaka ne Helena Nanjeko Pastor Sebastian Mukyala ate n'abakulembeze abalala Mugabe Mukiibi n'omukyala beetegeddeko n'enzo olunaku bangi. Abaweereza ba Kabaka w'ekitiibwa Mugwana Kizito, Omukungu Edward Kagwandagala, Omukungu John Kiteera, abazadde abakawasa n'ab'omugole, abagenyi mwenna munsonyiwe okutaataaganya enteekateeka. Ate nandyagadde n'okuwulira Ellen Olunga ayimba kubanga ennyimba ze ziwulira nnyo ne zimpoomera, naye emirimu n'obuvunaanyizibwa ginnyiize bagendera gyekola. Naye kyokka nazze wano
okubateekateeka n'okubagatta n'obubaka bw'otuwadde binyoomedde nno lya kigalo. Omukulu oyo lunaku lunnanga ate ekyamazima okwano gwange yalimbye ate muweereza munnange mu Bwakabaka emirimu gya Kabaka gye yali amutumye n'atagituusa ate n'agituusiza ddala yayogedde okwewaayo ze nkimulabamu badde tudde okuyitako wano nze kennyini n'ajja wano nga kyenjennyonyo nga Katikkiro n'emikisa n'agimbaguza ku ekambulira weebaalikola emirimu gya Kabaka gyonna naye gye tofubuulidde gye badde okola n'omukungu ono era ekkanisa eno eri ku mwanya nnyo mu Bwakabaka kyayogedde ekituufu tetutamana era tujja kutamana tulisanya abagole bano abasazeewo okubeeragana obulamu bwabwe bwonna n'abasajja ababakusa musanyusa okubalaba ab'ente n'ab'obukafe obulamu bw'ensi eno bwe tulimu tubuwangula oba butulema okusinziira ku bumalirivu bwe tuba nalwo okusalawo ku nsonga n'embeera ze twesangamu. Omuntu atasalawo asongozebwa nnyo, anaafuna mu kusuubula asalawo n'ateekawo omudaala mu bwangu bw'alagaalaganya yeesanga abantu omudaala bakumusoose agenda okujja okutunda amenvu nga baafuna ddala bakasitoma bali abamusooka abagagula agage bafundira omudaala. Anaafuna mu kulima enkuba olutonya ng'abaka enkumbi awatali kudda mu bino na biri ebirime tebirina katale okulima kukooya olwo n'ofuna mu kulima n'oddamu ebyo obwedde. Anaafuna essanyu n'omuntu gwe yasiima yoyo asalawo n'asimbula ekigere nga mulumukoze. Omusajja wuyo wasenga wuyo ku buko olowooza wagenda eyo ekya ku ekwikwe wuuno mu bakabona wano we tuli okusimbula ekigere mugatiddwa era oli wadda mu tojuuzi obudde bumulekawo oli bw'atya byalumira mu mbeera gye yeegwanyiza olwo omanya nti ajja kuba munyiikaavu ebbanga lyonna. Sogedde kusuubula obusuubuzi bulimu ebisoomooza, sogedde kukulima kukooya. Abakulembeze ebitusoomooza tomumanyi temunaba lunaku tubitimbagana. Obufumbo nabwo bulimu obusozi, bulimu obuwonvu, bulimu n'obugga. Omuntu omugezigezi bw'aba ayingira embeera yonna yeetegeka okunogera eddagala ebizibu ebyo
y'anaasanga mu mbeera eyo. Akati Pawulo ova mu maka gange, nange ko ava mu maka ga Lugave, ebika byawufu mwagunjulwa mu ngeri ya njawulo. Tekikwewuunyisa bwaba weebasonguusibe, tekikwewuunyisa naye tekyandibadde mu mbeera wabula okubinonyera eddagala. Ate eddagala bujjo libeerayo bwe mba tulimanyi nga mugenda mulibalirina omukulu yabanonye emyaka 38 ate okubanga anonya eddagala omukyala bwayasimula ng'aleeta kadeeka sekukuba etuusi ofudde ajja kwasigira emirundi mingi. Mbakulisa nnyo bonna, mbakulisiza ddala. Neebaza Katonda olw'ebitone bye yabawa, neebaza Katonda ebitone bye yawa Pawulo ne Helena eby'okuyiiya ate n'okuyimba. Simanyi oba Buganda erimu omuntu amanyi okuwandiika n'okuyiiya ennyimba, naddala zino ezisize ettofaali olugendo lutuko olw'okuzza Buganda ku ntikko eyeekana Pawulo Saako. Okumanya Pawulo ekitone kino akikozesezza n'akinywererako, Ssaabasajja Kabaka yatuula n'okumuwa ejjinja ery'omuwendo. Ng'awezezza emyaka 60. Omukolo ogw'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka gwa kitiibwa nnyo mu Buganda. Ekyamazima gwe mukolo guteekeddwa okuyimba ekitwa kya Buganda ebitundu byonna. Wano bayimbye obundi naye bayimbye ebitundu 3 byokka. Mu butuufu 2 okuva edda n'edda n'ayimba ne Siteera n'ekiggibwamu. Naye bwe tuyimba ekitiibwa kya Buganda ebitundu 5 mu kukuza amazaalibwa, mu kujjukira amatikkira naye mu kugulawo olukiiko. Kale Kabaka bw'ayatula omuntu erinnya ku lunaku lw'amazaalibwa ge, nsonga nkulu. Ate kwaliko n'omukolo ogw'ekitiibwa ogw'okugulawo ennyumba eyo Masengere eyali egaggalamye awo ku Bulange emyaka 4 oli wamu Kisa Ssebo. Pawulo ono yawandiika oluyimba n'amutuma erinnya nti Katikkiro ayokya. Oluyimba olwo lwafuuka oluyimba olutongole mu Luzungu kye bayita anthem mu kaweefo w'ettofaali. Negenda Makole, negenda e Busoga, negenda e Bukeri, negenda e Buliso, negenda e Bulaaya, negenda wa. Tewaliwo enagala batagwa luyimba olwo Katikkiro ayokya. Ate ennaku ezo yayiyayo oluyimba olwo yaloza baluyita ani Katikkiro. Si bwe baluyita. Oyo baluyita. Olusenene kunkomera nnyo Manzizi eka n'ekolola amakulu negasa ku mmeeza. Weebale ssebo. Weebale ddala. Helena ono naye wandiise n'okuyimba ennyimba nnyingi ate ezifa ku bufumbo ziwulira nnyo ku makya nanyambala anoonya ettayi gyenasiba ne balusibwamu obusigeezi. Ate nalwamu okumanya nti mukyalo olumu nagenda naye ku mikolo nga bamuyezi najja n'ayimba nsobola kumulabye ebayitira ku lwanyi edda agasinafana Katikkiro nometa ku mukolo ndowooza mwami Stephen Kalanzi Katabazi omumanyi nenasobola okulabira nga oyimba nga Pawulo namuwulirako naye nati sinaakumumanya nga simanyi nti muyina ekyama kyammwe. Weebale nnyabo kuyimba era nsubiddwa sijja kuwulira kuyimba leero kubanga ebinyinyiizi naye kino mukiwulire mwenna abaliwo. Bw'oba n'ekitone n'otakikozesa
ofaananira ddala oyo atakirina temulina njawulo ekitono kyoko okituulako tukuziika nakyo era obeera weefiiriza wekka nofiiriza n'abala nofiiriza n'eggwanga singa pawulo ono kyakozesa kitone kye osanga kabaka teyandikuteredde era osanga nange okusangibaddewo ebitone byekulina mu kukozesa mwabavubuka bwomanyi okusanga omupiira gusangire ddala okunoza okumala ebisepiki bw'oba osobola okuyimba yimbira ddala bw'oba osobola okuwulira ekigambo kya katonda kiyimuulirire ddala ensi ekinyiikire baagaliza obulamu obulungi essanyu n'okulaakulana n'obugembe obulungi nayise yono n'ebirabo nenda kubibakwasa natandikira best man. ekirabo kyezesooka abakiri muntu naye kino ngenda kukyogerera n'ensoma kangibabuulire omukulu ono wabadde ayikiriza wano agambye nti ekimu ku byamagezi omusajja byankola oba mukozi n'akamaloka nti ekyo lwaki kunakyagawaza okusedda naye olw'enkya lwebake ate oluddako lwa sande nalondoza lwebake naye kusa kumaani mu bunyonyi ng'ozuukuse kakati okukola nze nakiwandiikamu ekitabo bakita work and prosper gwe mulimu gwendakola mu muggalo gwa lunyama w'okukomamu lugedde nali mbandika kitabo kino abantu bakole bagaggawale sikyabutulako okubuulira abantu ekirabo kyobawadde omukulu nantanudde era manyi oluzungu mumanyi n'ebyobulade ntebuliwange kino kya luzungu ate mubasomesa tikufuweeyo masomero naye ntaddemu omubaka pawulo saakanyerana nange bakulisa olw'okutukuza obufumbo bwamwereero ekitabo kino kirimu obubaka obw'enjawulo bwensuubira nti busobola okuyamba abafumbo okweyimirizaawo baagaliza essali obulamu obulungi n'okulaakulana mikono n'ekitabo